Mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero nze n'ensonga yaffe y'okumanya eddagala nga bwe lifaanana nga bwe baliyita. Olunaku olwo bayitedde eddagala eriyitibwa muzikiza. Bayitedde eddagala eriyitibwa muzikiza. Muzikiza bw'atyo bw'afaanana nga bw'omulaba. Njagala omwetegereze bulungi. Muzikiza bw'atyo bw'afaanana. Bangi munsabye nnyo eddagala eryo ndibalaga engeri gye lifaananamu. Abasinga badde temulimanyi ate nga lirina omugaso mungi. Likola nnyo, lirina omugaso ogw'amaanyi. Muzikiza bw'atyo bw'afaanana. Mwetegereze bulungi. Muzikiza ku kikoola alinako enjola nga bw'oziraba emabbali. Ezo ze bayita enjola z'olaba emabbali. Muzikiza alina enjola emabbali nnyo nnyo. Ekyo ky'olina okumanya. Ekirala omuti gwa muzikiza guwanvuwa ne gugenda waggulu. Muzikiza akola omuti ne guwanvuwa ne gugenda waggulu. Ekirala ekikoola kirinako engeri y'obwoyayoya kungulu eyo gy'olaba eyo. Kuliko obwoya kwegamba kibanga ekirika obusalaasala, kibanga ekisala ng'okikutteko naddala emabega waakyo. Singa obeera okikutteko ojja kiwulira nga kisala, kirina obwoya. N'ekirala emabbali w'ekikoola waliyo ze bayita enjola. Enjola ezo z'olaba zeezo z'olaba emabbali w'ekikoola. Olina okulabira muzikiza. Kyetegereze bulungi. Oyo gwe bayita muzikiza agenda okukolera ekyo ky'oyagala kyonna. Jjukira muzikiza oyo mulungi nnyo mu kuzikiza emisango, okuzikiza oyo omuntu akutambulirako. Kwegamba mulungi nnyo mu kukola mu nsonga ezo kwegamba omuntu oyo abeera akutambulirako, akulemeddeko, akwogerera. Muzikiza oyo amuzikiza bulungi nnyo wamu n'emisango. Bulungi nnyo azikiza emisango egyo. Tugeze ozizza omusango ku kyalo ng'eyo, muzikiza ono akola bulungi nnyo ku misango sanga egyo. Singa obeera omufunye bulungi n'ogattamu ne ku ddagala eddala ajja kuba kukolera bulungi nnyo. Okuggyako n'ekirala muzikiza oyo gy'osobola omusanga. Muzikiza oyo abeera nnyo mu lutobazi, abeera nnyo eyo mu bisenyi wansi oba mu lutobazi ng'eyo gy'asinga okubeera, gy'asinga okumera. Ekirala bamuggyayo kati ng'ono asimbiddwa mu lusuku, mabbali w'olusuku, olw'ensonga nti oli agenda n'amuggyayo n'amukuulayo ku ttale oba eyo mu lutobazi n'amuleeta n'amusimba ewaka. Bwe kityo bwe kiri naye ng'abeera nnyo mu bisenyi eyo ebbalibbali eyo gy'asinga okumera. Ekintu ekirala ng'obadde oyagala muzikiza akukolere bulungi ku nsonga z'oyagala omukozesa, kyandibadde kirungi n'ofuna ebikoola nga bikalidde ku muti. Akola nnyo ng'ebikoola bikalidde ku muti. Akala nnyo kwega ebikoola byanguwa okukalira ku muti. Muggyayo ebikoola ebyo ebikaze. Osobola obyanikамukko, obyanika n'obiteeka mu kisiikirize. Obyanikамukko ne biguma n'oba ng'obikolamu ensaano eyo. Ensaano eyo gy'oba ogenda okuteeka ku muliro. Oteeka kabaati n'oteekako ensaano eyo n'ogiteekako ng'eno bw'olaamiriza by'oyagala okukolera. Okitegeera? Bwe kityo bwe kiri. Njagala nakyo nkikubuulire. Omuti gwa muzikiza tegukula nti gugejje, nedda. Guba mutonotono era tagenda nnyo waggulu nnyo eri, nedda, nga naye awanvuwamukko asobola okukusinga obuwanvu ng'oyimiridde. N'akola omuti nga gwenkana ng'omukono gwo n'awanvuwa, kati kusigalako obukoola obwo obukaze, bukala ne busigala nga bukwatiddeko nga tebutta. Mukitegeera? Njagadde ekyo nakyo kibannyonnyole bulungi. Kwegamba singa omusanze ewantu ng'abadde akuze, kuba oyo ogw'embalaga abadde akyali muto ng'akula bukuzi, fuba okulaba ng'ofuna ebikoola ebikalidde ku muti, bijja kukolera bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mubeere bulungi, mweraba.